kya bulumi nnyo okumanya kya bulumi nze newunya enteekateeka ya Katonda nakeera ku makya nga nina program lwali lwa Sunday ku radio mba ndi awo ku Sunday ku makya nkeera bulungi neetegeka ngenda ku program ku ssaawa emu n'ekitundu awo amawulire agagemu naye mba nfuluma ngenze ebweru n'emmotoka ngisitaatinze ku makya nzirayo kuko mu nju mba nfuluma ogusemba ngamba omwana ajjaggalewo ngenda okulaba nga ntunula ku TV bwenti nga ngibeerako nga balaga ku TV Al Jazeera ng'eraga olutalo lw'e Syria era ekigambo kye nayogera nagamba nga balaga e Damasco baali bakubye bomu ebizimbe bino nga biterera nti naye kale wano Jesus yabeerawoko ekyalo kye yabeerako lwaki kiri kiti nga ebyo mbyogera mu nda yange mala nti ntunula bwenti neetegereza TV bwenti ngenda okulaba nga ekintu kijja kitandika okuba nga ekinyambuka kiti nga mpulenga ayagala okuvomitinga nga nkibulya kyeyongera kati nga nzira mu bathroom nga ndoza ngenda kuvomitinga nga neepika wabeewo ekijja tewali kyajja naye bwe mala okuwulira nga tewali kyajja nga kiringa ng'ekikkakkanye nsibula nti amaaso ntunula mu ndabirwamu waliwo endabirwamu awo ng'endabirwamu sigirabamu ne sikifaako mu kisenge nenakamunguliza nfuluma nzira mu ddiiro mpulira TV kweri ekyayogera nga siraba TV awo mpisa abantu nti bani mujje amaaso gange gakoze eki gazibye omukyala nga akebera amaaso nga ate nga gatunula engamba laba nnono mba ntangatanga bwenti nentomera gundi eyo nentomera ekisenge wategerera nti waliwo ekikyamu nantuuza wansi nina dokita wange ow'amaaso bamuyita Dr. Madadi mugamba kebera mu ssimu omujjamu essimu okubira Dr. Madadi Dr. Madadi nagenze Busoga ye waabwe firiwo nena ngamba gula eye drop bwekati okateekeko eye drop tudduka tugigula tugiteekako tewali kyabaawo kati ng'enkeera ajja ku Monday nga bantwalayo nga nkebera bwamala okunkebera nga nsindika wa Dr. Specialist w'amaaso ntuuka wa Specialist maaso anteeka mu byuma aŋŋamba nti omusuwa guno oguva eno ogusupplying omusaayi gwayabise ne guyiwa wano woolabira nga bakola operation yawe yali akunkuba mu mpiso mu liiso mwennyini nti enaazaayo eri omusaayi emabega nga bazinkuba ziri very painful nga nzira awaka nga baŋŋamba mu wiiki 3 ziggwako tewali kiriwo ng'omukyala apima bulungi nga baŋŋamba jangu ku operation kati ngende na mirembe eyo gye bali bagenda okunongooseza olunaku lwe nasooka okgenda ntuuka bankebedde bantestinze banpreparinze for an operation bantadde mu katebe n'engoye zino bazinyambuddemu manyi oyambala ziri ez'omu theatre mba ntuuka nti nga oyajja ŋŋamba nti ekyuma kifudde nti ate makanika wakyali Nairobi awo biri bye watandise nabyo ffena ne bitujjula mukyala njuba naŋŋamba toddamu kuteekayo maaso go bajja kukuttira wano kakati ng'olwo eyo suspicion eri mu family tusale amagezi tugende Nairobi waliwo Rotary Eye Hospital tugende awalala tetuddamu wano nga tubuguutana nga naye eyali Director General wa ISO ng'asindika abantu ena mirembe nga bakebera embeera nga balaba ddala ekyuma kyali kikoze eki kubanga kirwawo ndozo kyali kirudde okuoperatinga ku bantu bagenda okukizuukusa nga tekiri mu mbeera nga bakigenda kati nga bankonvinse nga bangamba nti omanyi nti ena mirembe wajja kukolera era bwe nali ngenda okulongoosebwa omusajja oyo yasindika omusirikale to the rank of captain nankuumako ng'olwolugambo lungi lusaasaanye mu tawuni muno nti amama yakuwadde obutwa yes tabugenze ku maaso simanyi kiddako mpulira ebyono mpulira ebyoli n'abalaga nti bakimanyiko ne gye kyavudde nga nabo weebali nga n'ekika abakyogera weebali nembeera confused ate nga yes nga ojja nga ngenda nga bannongoosa nga amaaso bwe galaba ne galaba nenziramu n'emmotoka n'envuga wiiki bbiri n'ekitundu kati bagalongoosezza namirembe bagalongoosa ne balirongoosa bulungi ne bagamba kigize n'entandika treatment yaabwe eddaabiriza waddewo mpola mpola naye okuva lwa wiiki 2 n'ekitundu
nali nvuga n'okuvuga nzira bwe nteeka naatera okutuuka ngenda okulanga ekintu birina ng'ebinjiika mu maaso biti sibiraba bulungi ne mpaakinga ku bbali ne ntuula awo ne ntuula mu mmotoka paka nga ŋŋamba kasita ndi kumpi neeka omumanyi ajja kujja era omumanyi yajja nga kiki mwami Luutu atokola ki sisobola giraba kukubira muntu yenna ng'oli ajja nga mugamba tikubira essimu bweti ne bweti okubira omukyalo yajja nanzija ku kkubo olwo olwokubiri ne luba lubi nnyo kubanga bwe gaziba ogwokubiri omutwe ne gunnuma ne gujula okwabika nembonaabona obulumi ne bubeera buyitirivu n'enzirayo ennamirembe nga tebalina kye basobola kukola kati ne bali commentinga nga twali ku better services e Bulaaya kati jjukira nga ndi permanent resident wa mu Australia nga manyi bo basobola okunzijanjaba eri kubanga ndi permanent resident benefitinga etikiti nga weeri nga tewali ntandikwa ngenda nti ajjukira nali maze emyaka 2 n'ekitundu okuva lwe nali nkomyiwo nga siddangayo eri sikola kati nga ntandika okwogera n'abantu okwogeraganya nga ne buli gye twogeraganya teriyo mulamwa gutu teri kavaayo kati mukyala Gatuddu Njuba maama wange n'ayogera ne Honorable Sam Kuteesa Honorable Kuteesa bambi nakkiriza nga Mami Kuteesa agamba nedda Luutu gwe weetaaga ki eri obujjanjabi namuga nti obujjanjabi bwe ntuuka mu Australia bajja kunzijanjaba kati nga Mwami Kuteesa agamba tubalangana awo ng'agamba nti naye bw'oba ogenze weetaagayo upkeep ntolowooza kinamala bbanga konze emyezi nga 2 nga abala nti buli mwezi gwetaagayo $10 nga 10 nga upkeep bakugamba dda wano ojja kuba tubisobola nagamba nze ngenda kuwa tikiti 2 bwe nkuwa tikiti 2 then ne muzeeyi ngenda mugamba kuwa $7 munnange nga muzeeyi nga katukkiriza olunaku ng'olwonumizi nga nsula nkaaba nsiiba nkaaba ng'omutwe gunnuma ng'omubiri mulwadde muyinga sitegeerekeka ne bantwalako ku kitanda mba ndi ku kitanda nagenda okulaba jjukira siraba naye ng'ate eri munda wakyaliyo obulamu bw'eriiso nagenda okulaba nga ndaba ebifaananyi ebinkuba biti nengamba kiki ekiriwo AGATALIIKONFUUFU bazze kunze kiki nti atuzze kulaba kiki neŋŋamba bwe ntandika obbaleekaanira nti nze temunkwata bifaananyi temukola ki nago gajja kuba mawulire nga nsirika ngamba gakale mukole bimwagala nga dokita ngamba obakkiriza nga mugamba baleke kati olwamala okufuluma nga nsaba essimu nga nkubira maneja wa AGATALIIKO nga mugatofulumya sitoole eyo era teyagifulumya kati bano baava eno they hijacked me amawulire nenga stoppinga kati munayimba ndi awo nga Honorable Kuteesa yali agambye okutuyamba ate Honorable Mayanja Nkanji we yafiira ate Mwami Kuteesa yabirimu nnyo kati tujja okuddayo mu ofiisi ya Honorable Kuteesa twasanga waliwo incident yagudde Kasese incident eyo nga security bonna basisinkanye wa minister oyo ngera yagenda ku kyalinga meeting kati tuba tutuuka wali bambi omwana oyo balije mwana mulungi nnyo yali personal assistant wa Honorable Kuteesa kati manyi ali takendoza ku embassy oyo omusajja muyitirivu nagamba Luutu ono nti nga olubagenze nange nfwa bansitudde wali nagamba kati kyoba okola nti gwe maama tuulaawo namuteeka wali strategic nti bano baana bayingira kasita gwe oli munnaabwe ojja kwogera nabo Gatuddu Njuba Foreign Affairs Ministry Mwami Henry Tumukunda abajja ne CDF ono n'omu bali bawadde endoza muyisa oluvannyuma nga mukyala Njuba ono nga mugamba mukyanjwa kikinga mukyala Njuba ata obukambwe ku Jeno Tumukunde nti mulagajjalira abantu mulande kati katwakira nga Tumukunda ga maama ngenda kikolako nti ogenda kikola kiki nti ebyo bye mulaba insecurity eyo oluusi ejja lwa lack of mobilization abantu ne batwekyusiza ebyo ebyabadde ne batabuka n'ababoggolera n'abasawali akati Honorable Tumukunde n'agamba nti ngenda bakolako enkeera waalu eyo yali 16th of March enkeera waalu nga Tumukunde ate yatusuubiza tukolako kumakya ku ssaawa 3 Kaweesi nga tebamukubye bakubye Kaweesi lwe bamukuba amasasi ate Tumukunde agenze Kaweesi obulumi ne bweyongera kakati sikulwiseeyo time n'etuuka nga sente zewa muzeeyi zibuze naye nga Honorable Kuteesa agamba alinda zewa muzeeyi kyenva mbatumire ngamba mugambe Honorable Kuteesa ye tikiti ezo azimpe kangenderewo nga sirina sente neki where oli resident ndi resident kasita natuuka eri nja kusala amagezi
kakati ng'omutima guŋŋamba kubanga yali agenda kutuwa kye bayita diplomatic note omukyalo ono tugende naye mbeeka mperekera kati ng'omutima guŋŋamba nti kanzirire tikiti emu nfune agigula nfuneyo akasente wakino bezina $1,500 kuba tikiti yali ya 3,000 buli emu kati nga mukyala Njuba nkimuyitiramu nga ŋŋamba nedda omukristaayo takola ekyo ate oli akwadde sente ate gwe otunde tikiti nedda amaanyi nga teganzigwamu jayeemu kubanga ono kaana akimanya ajja kutuyita babi ffe tetukola ebyo nga mpowa nga tikiti njireka wali nga ŋŋamba kale kaŋŋende naye nkulya bwana Kisubi nga buli kaseera ekintu kijja ne kiŋŋamba nti ogenda kufiira ku nnyonyi ng'eddoboozi lijja ne liŋŋamba. So wagenda n'olinnya ennyonyi ng'oli wekka tolaba siraba naye ng'eddoboozi liri wano nga bwe limala okukiŋŋamba wano mukaama nga wano ndaba ekifaananyi kya Generalonda ng'atudde kamwasajjuteke we yafa ojjukirako ke baamutulagira yafiira mu nnyonyi naye ekifaananyi kye baamulaga nga ku tribute ye ng'ali ku TV ng'ekyo kyekijja nemanya ŋŋenda kufa naye kale kanfe nga ŋŋenda kademe kufiira mu kifo kimu kanfe nga nkola ki era bwe mmala okugamba gundi ono bikuteesa nti etikiti bazimpe nenzirayo etikiti egi kati mukyala Njuba nga ŋŋenda lwa 6 nga 1 April naye kwolwo olunaku olwa 31 March lwali lwa Friday ng'agenda mu ofiisi ye nga nkubira essimu nga ngamba LUUTU kansala amagezi tufune wano ninayo $4 naye kansala amagezi tuyinza okufunayo 5 waakiri ogende n'olwenda nja kuwuliza nja kunoonya sentence kuweereze ng'oli eriko nze kale maama ng'atandika okwogera ne basitaafu baawo kati aba akyabyogera nga Mariam Namayanja amugamba nti kitemugamba ku maama Nalweyiso Njuba ng'agamba nti namukubirako luli essimu n'atagikwata ng'amuddamu ng'amukubira yakuba emirundi nga 6 nga tagikwata kati Mariam ye n'amukubira n'agikwata namugamba LUUTU ali wano Mukyala Nalweyiso ng'agamba nti mukime $50,000 muzimutwalire nga bazireeta ate eri tikiti nagireseeyo dda sikyayinza gijjayo nga bazindeetera nga nkwatako 2,000 nga nzirekera abaana ng'esatu bazinteeka mu Kisubi nagenda bwoku naye ekirala ekikwewuunyisa ng'olwo nfa naye nga gunnuma gwagala kwatika mpulira nga batisse sigiri eyaka kati nakeera mu ddwaliro nga nina kanula wano nga bankubamu painkiller nga zindala sikyaziwulira baginkuba mbwe bati weesirikiramu nempona nensirikamu kati ningenda mu ddwaliro dokita wange n'aginkuba Dr. Spaya teyamanya na kumanya nti ŋŋenda nze saakimugamba nti ŋŋenda nga tajja kukola ki kunzikiriza ng'aginkungula agimbulizaamu nga ŋŋenda abaana bange nali mbatumizza tusinkana erweza wali ku Fuelix nga waliwo kawala kange kaali kaŋŋambye eggulo limu nti dadi omusomesa ŋŋamba okusalako enviiri kali mwesi 1 yaŋŋambye okusalako enviiri konze enviiri z'abaana bange abawala nzikola okuva lwe baazaalibwa njagala bakulenga bamanyi nti omukazi yeekolako kati nga mugamba nti ticha kyakugamba ngamba ticha w'Oluganda ne mugamba oyina baticha bameka nti balinga 9 naye ow'Oluganda ne mugamba nti muleke nja kwogera naye ow'Oluganda olumisinge tosalako nviiri kati tuba tuli awo tugenda ng'oli agamba nti Ifre ng'ofa akatu kafaanana bubi ng'enviiri wazisazeeko nga mugamba nti naganye okusalako enviiri wazisaze nga ntabuka eno olina obulumi ng'oli aŋŋamba nti nedda tomutawukira muleke ekyo kireke kyesonyiweko nze kale kati nga Evelyn ampita dadi njagala kwogerako naawe nga nkwatako mukono nga nzize eri nga nti nsaba kunsonyiwa kyennakoze tekiriyo naye maama yaŋŋambye konze nti bayibuli yegamba otyanga kitaawo ne nnyoko baasooka kitaawo tebaasooka nnyoko waliwo ensonga lwaki basooka taata nga ngamba sikyakiri mukakale nkusonyiye ng'oyo muleka mba ndi awo ng'omulenzi omukulu oli anodi nga ngamba nti dadi nange nkwagala nga muga nti ate gwe kiki ng'ajja nga ngamba nti dadi tye nasomye nga waliwo kye bayita organ donation bali njagala nkuweeyo eriiso limu olabise eryo nange ensiga zirimu fembi tusobola okukola ki nempulira nga ekintu ekiso kinsala ng'omwana ngambye ekigambo ekyo munda nemuga nti nedda eriiso lireke naye olina ekira kyosobola okumpa nti kiki nemugamba njagala osome osinge abantu bonna osome osinga abantu bonna ekyo ojja kuba ompadde amaaso g'otomanyi muwendo genda osome kulembera banno nemugamba nti ekirala
ng'olwo ebigambo binzigwamu amaanyi mpulira omutima gujemera mpulira njagala kaaba ate saagala kibalaga kyenva nkwata mu kasawo nalina akasawo kange West Wallet ne mbala $5 ne mbimukwasa nga sente zino zange naye njagala ozitereke bw'olindaba n'amaaso nga jjukira omutima gunga togenda kudda nga muga nti bw'olindaba nga nkomyewo gy'oli ompanga sente zino naye bw'otolindaba nga waliwo obwetaavu ozijjangayo nomuzikozesa nti okiwulidde nti nkiwulidde nga tugenda Entebbe walinga olama nali naamabulaami ntutuuka Entebbe ntuuka wali omusajja ono mukwano gwaffe Jemba Bikwalo ye yankwata bwati antwala wali ku check-in jjukira tebakkirizayo muntu nga wali ono atali traveler tebamukkiriza kuyingira wali kati ng'abagamba nti nedda ono nina omutuusa kwali ku desk kubanga embeera ye mugirabe nga bakkiriza tutuuka wali ng'akwata omukazi ng'amugamba eno y'ensawo ye eno ye tiketi ye eno ye passport ye n'agamba mu muhandolinge bulungi naye ng'ate saagala kulaga Banyonyi nti ndi mulwadde nina okwegumya kuba bajja kungobako nina okwegumya ngende ye Ennyonyi tetwala mulwadde kati nga ntuuka wali nga bagamba kale nga banteeka mu kagundi mu kawirucheya mba ndi awo ng'omusajja ajja erinnya yayogera lyamukwasi w'embaale nga ngamaze nkutwala wali mu gundi w'olindira ennyonyi nga mugamba njagala kunkwata ku mukono ngeni nanga nti nedda waliwo wirucheya konze nedda saagala wirucheya nga yeekyanga ng'agenda nga ndekawo nti ng'agamba nti kuno banda gwe olina kubeera ku wirucheya nze sijja kukwata ku mukono bwogwa ng'oyandeka mba ndi awo ng'omulala jjanga nga nze Kizito nga mugamba gwe Kizito nti nemuga nti nze LUUTU ffembi tuli bammamba nga ngamba tula mu kagaali konze saagala kagaali nangamba lwaki toyagala kagaali nemugamba nti abaana bange bali waggulu bwe natula mu kagaali tebajja kundaba njagala ndabagane naye wali nga before nga sinaba ku boarding nga nti nga nkwata ku mukono nga tugenda ntuuka wali nga mugamba tubawuubire nga tubawuubira nga nyingira mu kisubi bwe nayingira mu nnyonyi evudde ku ttaka obulumi ne busituka naye Katonda yakola ekyamagero ninfuna otulo Entebbe to Dubai ziri 4.5 hours naye ndoza nga tutambudde essaawa 3 n'enzuukuka obulumi ne buddamu abawala abali ku nnyonyi waliwo omu yangamba ye Farida yandabirira natuuka ekiseera nga njagala kugira kugenda kufuka naye kweta omusolo ne gugaana okuvaayo naye ng'ate gunnuma n'enkola pusingira mu katoilet ako omuwala oyo yateeka okuba yali Nansi nankolako bulungi paka omusolo gwasimulukuka nentuula mu ntebe ne bandabirira paka Dubai ntuuka e Dubai jjukira bw'otuuka e Dubai Walidi esimu ya Walidi eddako e Dubai eddako ntuuka e Dubai nga nabagambye bwe natuuka wali esaazi mujja kukuba kati ne bakubanga okwange ng'ate esimu esente erina kuzijja kuno airtime erina kuba ku yange si kuba n'abakubye ng'eringa eri ku roaming kati ne bava eno ekampala ne basooka bagiroodingako sente ne bankubira nenjogana ne mbuuza Sherisi eddagala walitaddewa painkiller eziri strong nga yazinsonsese muno nanga nti endala eri wano bweti nenjikwata nenjimira nembeera muweti naye bwentyo bwe natuuka e Dubai bwe natuuka e Sydney mu Australia ne batandika abasawo okunkolako kati ekyasookera ddala nga baŋŋamba nti muliiso mulimu strange subject naye nga ate baŋŋamba lirimu olina ne glaucoma kati strange subject nga pressure eri mu 40 ng'eri waggulu nnyo kati bwe bampa eddagala nga eyinako nnoma ebeera 10 kati nga bwe bampa eddagala neegwira ddala paka mu 2 bwegwa paka mu 2 ne bagezaako gisitula neegaana nibaga nti tuyinza kulongoosa nga tetunnagisitula nembeera awo olwo nentambula kumpi mwezi mulamba nga bali mu ekyo kati ekyaddirira nga bakebera amaaso nga banga nti erya left lirimu obulamu eri lweti nekyalina naye erya right lirabika ligendedde ddala lyo toyinza ddizza nga nti nga nfudde naye ng'ate era njagala nfune erimu nziremu lirabe kati nga omusajja nga Katonda era yakola kyamagero ng'omulwadde omu ajjawo we nabeera nga abantu banjagala nnyo nga ajja ngamba nti omanyi nti lino eddwaliro lya gavumenti lyoli mu Sydney hospital ya gavumenti eri eyina etteeka nti ne bwoba ne private hospital oyina essaawa z'owa gavumenti n'ogenda ojjanjabira mu ya gavumenti nti tewali ajja kukulagirira naye genda mu ddwaliro lya private nga bandagira eddwaliro liri Adelaide state ndala nga ngenda nga bankebera aba Adelaide private hospital nga baŋŋamba nti eriiso lino erya left nga nabo bakiddamu
lirimu obulamu mu kiseera ekyo jjukira tebasobola kulongoosa nga pressure teri nnomo tebasobola kulongoosa ng'eri wansi naye nga baŋŋamba basobola okugindiusinga during operation neyambuka ne bakola operation bali nga bansaba emitwalo 2 egya Australian dollars nga mbagamba mumpe paperwork nga paperwork aginkwasa nga ngisindika e Kampala olwo 2018 November nga nzija wano nga ntandika kusaba sente nga nziteeka mu State House nga abantu bansabira sente nzijukira kano jako basiimwe nga yeegabirira bambi n'abalala bangi epo yatuuka wa 2019 nga sente sizifunye. Sente mekezo jiringa milioni 5 milioni 5 za Uganda saazifuna sikyalina kyakukola kati eriso sina sadda ibwe nadda ye eri mu Australia sadda muddikebera nakomawo wano ate mu November 2019 ngolo nkomyewo komi wano nga kubanga netamwa eri bandabirira bakola biki bino naye ate omutima guli wano ate bwenzija nenkolagana nammwe ne mundeeta nembakeera byenkola ki wano oli yandiyagadde okumanya sente zabula zitya gavumenti yalemererwa okuteeka mu sente NRM yalemererwa okuteeka mu sente kubanga lwenkomawo ofisi ya mama Nalweiso yansindikira Vincent omumanyi yasindika emmotoka wakanga mubuulidde emmotoka negieka n'ekima empapula era ne mama Nalweiso nemukubira nga empapula nazifunye wazifunye nti ye katunoonye sente ezo netuzibanja nenfuna abamuŋŋambira ku tezafunika nagenda okulaba nga epa atuuse nenfigitinga nempanikinga saasobola olwo bagambye eriiso eryoku lefuti nti lirimu akalamu lirimu obulamu ne retina yalyo kati wetwogerera mwalimu akantu wano nga kali draginga akuuma nga ligwayo munda nja kubikulirako nga eriiso ligaana manya nga sente zibula nagezako okutunda ettaka nagezako okuwa bamanerenda nagezako okukola biki byagaana nekimpitako kiseera kyalyo kyayita ekyeexpiringa kakati ŋŋenda mba ndi awo mu 2020 nga bampita basooka kumpita ku lwa January 26 olwa 2020 nga baŋŋamba nti oli outstanding bakuselectinze okufuna medal eyabazira Victor gundi Nalubaale kati nga bambuuza osobola okujja Nakaseke ebitalangu ko nze nja kujja nga ŋŋenda ebitalangu nga bampa medal era bwe yali aginyambaza oli bamuyitanga Lieutenant Kano Kiyingi bwe yali aginteekako wali tulyoke tugende wa president waliwo n'asooka okwambaza olyoke ogende wali wa muzeeyi nga ŋŋamba nti bakuwadde kubanga oli outstanding ebintu byokoledde government ya Uganda n'abantu ba Uganda nga gwe teweefuddeeko ne bwe wagenda mu mbeera eyo nosigala ng'okola etyo basazeewo kuwa medal bwe nagenda muli ku podium ne muzeeyi nga muzeeyi ambuuza ebibuuzo nga mbiddamu ebyo ebimusiba public consumption naye nga mugamba nti wenjogerera wano wadde nga simanyi oba eriiso litasobola okukola naye mbadde njagala kano akantu waliwo akuma ke baali bantaddemu nga kali drug nga kaliyingiza ewala kalisika ndaba ligwayo buli kaseera nga mugamba nti wali nyambye n'okola ki manya njagala akantu ako bakajjemu kajjamu keetagisa $6 ate ne tikiti ya 13 kati ng'ayita omukyala awo nze gwe saamanya nti yali Canonaite bwe nagenda wa Canonaite nga Canonaite ate nendaba nga tanzijeeko simu yange ate nga muzeeyi yagamba tulina omukubira enkya naye bwe nadda eka meddo bagimpadde ne mmanya nti abo nga bakwagala tebayinza kululwa simu yo nenkiwamu ennaku nagenda okulaba nga tekikola ki tekimaterializinga ati nga simanyi na mukyalo oyo nenkubira Lieutenant Kabandwa Kiggundu nemuga nti otekukuba abadde ku mukolo ogwo ogwa Teresita nti nagubaddeko naŋŋamba nakulabye ng'oli ne muzeeyi nemuga nti oyo omukyala gwe bampadde yaani mwami Kiggundu yaŋŋamba nti oyo Canonaite kati nenonya Canonaite netwogera mukazi wattu napipreparinga nanga nti ebbaluwa bagikoze naye naŋŋamba nti babiwadde maama Nalweiso yagenda okukola ki okusasula konze muzeeyi yabimuwadde nti nedda maama Nalweiso yambuuzizza nti mwami LUUTU yali ayogera kine muzeeyi nemubulira naga nti yo mugimpe nja kihandolinga kakati ekyo nakyo covid we yajjira 2020 n'okutuusa kati nezo nazo sizifunanga naye nga ŋŋenda mu maaso kya bulumi kubanga nze nasamba ku mupiira ojja kulaba
nga ndi nakivubo nakola buli kintu nayina obulamu bw'amaanyi. Osamba omupiira mu ttiimu kijoyo. Nasambira Mugomba Motors, Chamula United, ebifaananyi nja bikuwambirina nga ndi ku line up nakivubo nkirina. I was full of life, buli kintu twakikola n'obulamu ne tubuwaayo ne tucontribute nga buli we tusobola. Nakati nebaza Katonda nti nayadde nga nafuye bwenti naye eddoboozi lyange likyawulirwa era nkyayogera eri abantu era bangi bajja ne tubalungamya n'ebiringa ebyo mbikoze naye ate oluusi ne nenyamira ne ŋŋamba nti naye Yesu yagamba nti mu nnyumba ya kitange mulimu ebifo bingi era ngenze biteekateeka naye mu nnyumba ya NRM ebifo ndoza tebimala kyobula nze ninga entebe yange baginoonya ndoza neebula ye ate ensonga ngeezo kubanga NRM ejjanja by'abantu bakoleredde nze bwana Kisubi bwe nali mu State House waliwo omwami bamuyita Swafiki Mwanje omumanyi nimumanyi maaso tegalaba Swafiki Mwanje ye NRM chairperson wa Bukomansi yaziba amaaso nga wa myaka ena. Swafiki Mwanje najja ne twogera ne mukyala Amiriya n'agamba President kazimbire Swafiki Mwanje ennyumba ne batuma nze ngende Bukomansimbi bwe nali ntambula ne Swafiki natya n'okutya nga nti omusajja ntabiranga alaba nga alimba nga nange era bwe baŋŋamba kubanga twavuganga emmotoka nga ŋŋamba ojja kusanga ekiswa bwe kiti ojja kusanga trading center bweti ye yantwala muzibe paka ewaabwe Bukomansimbi kitenga nga nze envuga ne ntuuka ne ndaba awali ettaka ne nkomawo ne nkola ripooti ne mpita chairman wa 1 chairman wa 2 ne ntwala amawulire nga mwami ono nga bamukwata ebifaananyi ne tubeera ku TV ne mbawa ssente ne supervise nga muzeeyi n'amuzimbira ennyumba era muzeeyi bwe yamala Swafiki Mwanje ng'agenda okuwasa muzeeyi n'agendayo n'amu-encouraginga abantu ne balaba nga Swafiki abaleetedde president mu kitundu kera kati ye chairman wa movement owa Bukomansimbi wadde ng'embeera eri bwetyo abalala bangi abali batyo be nakolera era nkyebaliza Katonda naye munange ate nze ekyo oluusi kireetamukko enziro naye nomala n'oginaabawo mangu noga nti kaŋŋende maaso n'obulamu. Ate amagulu gabaaki mwami Luutu? Amagulu okusookera ddala mu era kyenkugambye nti nali nakyera nakeera ku makya ebintu byange bizibu nnyo nakeera ku makya twava nakusamba mupiira nagenda okulanga ekigere kinsiiwa okukamala nenkitakula bwe mala kitakula ennyo nekinsiiwa nenkikulukuunya buli wantu ddala nekitandika okuzimba nekiwaga nagenda okola mu vivi era ne bantwala emulago kati emulago kyesaamanya mu kiseera ekyo nga tebalina gundi tekinologi wa wano nga tamala ne batambuulira nti rheumatology ne bajjanjaba bye bajjanjabe ne bampedaga biki amagulu ne gazimba si magulu kokka n'engalo zino ziraba ne zigenderako buli joint yali ezimbye ku olwo zaddabuzi disability eno we yatandikira disability eyo gwaye gwali mwaka kikubanga mu 98 ndoza kyali 93 yes 93 nenvaayo nga nsobola okutambula muko nenga mpenyeramu katono nekinziramu ogwokubiri buli wetajanga nga kikola damage paka lunafuna disability era mu 98 nesimba mu kifo kyabaliko obulemu ndo nenkiwangula nenzija mu KCCA nga nkiikirira abeerubaga mu KCC so si KCCA ekyo nekibeera bwe kityo era eyo ndoza yampa candidate eno bwe najja mu State House n'ebyabaliko obulemu ne babinkwasa era nabyo nembikolamu abantu bangi nembeera ne disability bwetyo bwe yajja mpola mpola ng'esaaga kati eyo nengimanyiira kati ey'amaaso erimu obulumi bungi tokyalaba ku baana owulira bawulire tokyalaba mukyala kubanga okulaba ndoza mu birabo Katonda bye yatuwa kyekisinga okuba ekikulu ekyo kyagenda. Kusoomozebwa ki kwotayinza kwerabira? Okusoomozebwa okusookera ddala kwe kuba nti sikyasobola kulaba baana sikyasobola kulaba bantu bange sikyasobola kulaba mukyala okugenda mu bulamu obw'okufiiringa ng'ovudde mu bulamu obwa vision n'ogenda mu bulamu obw'okufiiringa n'oteebereza buteebereza nti oba kino kiki kubanga bwentebe kati gwe Kisubi nakulabako bwe mba njogera naawe nenjagala okubanga akulaba waliwo ekifaananyi ekijja wano kyewalabanga nengeraganya nti kati ali mu bwekiti n'ojjaawo kati ebifaananyi ebyo oluusi nendowooza nti si bituufu kubanga abaana baali bato kati kitutte nno emyaka gigenda mu 5
kati nemanya kati basingawo kati ekifaananyi nina kifu oba kati balina ki abalala yes n'amaloboozi gaabwe yes kati okwo kusoomozebwa kunene. Ekyokubiri okukakasa nti wadde ndi bwe nti bagenda mu maaso n'obulamu bwabwe basoma okwo ekyo nfiirawo era njagala nkubuulire nti nakaakati kwe kusoomozebwa okusinga okuba ekinene naye nkuyitamu era Mukama ne mwebaza kubanga oluusi ntandika nga simanyi naye ne maliriza nga mmaze nga bazze mu masomero bulungi tewali ali mudde bali mu boarding nkyasobola okulwana okulaba nga batuuka mu mbeera eyo ekyo okusoomozebwa kunene nnyo nakati buli lwe ndowooza nindaba nga obudde bwakendeera n'obusobozi bwakendeera njagala mbateekereteekere ebintu byabwe mbibalekere nga basobola okubiddukanya nga nze nkoze eki nvudde mu bulamu buno nga tebakuubaganye era nnwanye nnyo okulaba nga babeera kimu wadde bamaama ba branches naye basobodde nabagamba nti nze nduli bamaama bammwe matabi mwe muli bibala kati omuyembe ogweno kyabujego okuyomba n'omuyembe oguli ku tabi lyeri nga gyonna miyembe ku muti bwegu mbalaze era ndi musanyufu nti kyentize nkiraba nga weekiri era nzikiriza nti nja kukola bwe ntyo okutuusa ku lunaku olwo Mukama lwanagamba nti kati omaze nanyinyula ate era bwe naddayo nja kuddayo mu Australia nzire mu ntestinge bwe banambuulira nti mukyalimu akalamu waliwo ekisobola okukolebwa era nnwane paka okulwana lwe kulikoma naye nga sikkiriza kuwanika nja kulwana ndabe nsobola nti okufuna ssente ezo ndabe biki ebisobola okukolebwa ebyo ebigenda mu maaso okusoomozebwa okusinga okuboneka kunene kwekwo nti ndeka ntya bano nga bagenda n'obulamu bwabwe mu maaso gavumenti ebeera ne scholarship nazirabako nga bazigabira abantu naye abali mu mbeera ng'eyange naye ate nze sikifunye naye ate nenkireka mukadde wange oyo Bishop Yokana Mukasa yaga nti ffe twajja mu nsi muno kuba munnyo gwayo kusoomozebwa okw'engeri ngeri tetwajja kufunamu oba twajja kuweerezaamu kati nakyo oluusi kinzijira nolaba nga gwobulwa omuntu agamba nti kanyambe omuntu ono ngaate gwe bwakolanga luli noga nti kanzijeyo nomukole bwe nti kati gwe teri akikkolera naye okola otya Mukama amala naggulawo ekkuba awalala nendaba nga famire egenda mu maaso naye byonna ebyo era kye neebaliza Katonda nyigirizibwa sijja kulimba ng'omuntu naye siwulirangako ng'omutima guŋŋamba nti abandon the movement omutima ogusida guwulira nwanye nenga kambere nga Yobu bwe yanyigirizibwa naga sijja kuva Katonda kibaddewo naye ng'okunyigirizibwa weekuli yes ennaku ezo omwana wange Geti yamukuba ku ssomero ate yakuba mutwe n'afuna kuraka wano wansi w'eriiso naga nti akasaya kamu kaayika mu bwongo n'agenda mu operation nakatanatereera naye nekyo neŋŋamba Mukama okireese oyinza okuba waliwo ate ekinene ekyalisinzeeko kuba Mukama namugamba namusaba namugamba kyesaagala kwe kutunula mu ntaana z'abaana njagala bo be balitunula mu yange naye ate si kati ogira oba mpayaka meneme kukikola kati naye nze mba mbasookayo wadde si kati ebyo byonna n'ekyo nakyo kinyiga naye siyinza kulaba bibi byokka ne Katonda mwebaza olw'obulamu okuba nti abantu bakyantegeera bakyampita abantu baziba amaaso naaba nga kapito we kugulayo kasuwaani ka kiragala n'atuula ku madaala ayitawo n'asulamu ekimusebero tusibiriimu wendi awakaawo ntambuza obulamu abantu bali nange basembedde nange abo betunyumya nabo wano nawali era mwe muva engeri gyenyambibwamu entonotono wewa oli ayinza okubuuza n'agamba nti mwami LUUTU kyekyo kyewayagala okuba nga otuukako ng'oyinza okuba tokituuseeko mu bulamu bwo bingi obulamu bujjo ekisooka kya byonna mu politics nali njagala okusingako awo wembadde ndi nagenda mu Australia naddeyo nensoma course gye bayita disabilities era nina diploma mu disabilities erabirira abantu nyangu okulaba omuntu nti oyo omutwe guliko ekizibu nyangu okulaba obulemu obw'engeri zonna nenkolako nayo mu area eyo kati wano nali njagala nnyo okulaba nga abaliko obulemu ba Uganda basitula okuva mu mbeera mwe bali
okudda waggulu omulimu ogwo gwanyumira nnyo nga President Museveni tukolagana naye kubanga abalema wano nabasitula waliwo abaavula bano bakadde no bamanyi abo nabatuusa ku level bavuga emmotoka naye nga bwagivaamu oga nti ono bweda yagivuga ekyo kikutiisa nokutiisa. President twamusaba ettaka lye baali baawa abalema Meya Christopher Yiga naye nga bano baali bajjako n'ali baddiza ebyapa by'ettaka mu paaka ebya ssente empitirivu ewandege na biki ekyo kyali kati nali njagala okutuuka ku level ng'abantu abo basituse nga mu kusituka kwabwe ninako ettaffaali ne bwe kyali badde kyetaaga okugenda ku level endala mu by'obukulembeze nakyo nali nja kukikola era nali ndaba ng'obudde weebuli gye tunaagenda mu maaso nga bino byonna mbikoze n'ekyo nkiruubirire oba kwesimba kujja mu paaliyamenti ng'omubaka wa paaliyamenti wabaliko obulemu oba kubeera kyonna nali ndi ready okukibeera ku lw'abantu abo kuba natandikanga okulaba nti Katonda okunfuunisa obulemu ku mubiri nga nkuze ayinza okuba yali ansindika eyo kati ebyo ndaba ng'amaanyi gagenda gakendera naye ate nkyasobola n'okuweereza nakati mpeerereza ddala kubanga Parliament mulimu atalaba yes ate ng'aluddemu yava ne kubaliko obulemu n'agenda yesimba mu constituency era n'asigala ng'ajuma ate nno n'oyo ayitana mwana opposite yes ate nno n'oyo omukyala yali administrator wa Tororo Girls yali alaba era naye kyamugwira buze emyaka mingi so n'ekirala tulina okusindika message abantu ba Uganda bategeere nti okuziba amaaso kuzze abantu bali eyo bwe nkibaddemu wano abantu bali eyo waliwo omwami bamuyita Charles Kivunja yali senior lecturer Nkumba University yali atambula kawungeezi n'agwa emyaka 10 egiyise yafuuka muziba ali waka teri amanyi bimukwatako yabira ngenda nembazuukusa bye naakalaba kati bwe naaba nteredde bulungi nga NRM tennalaba wensobola gikolera ng'okuyitibwa tekuli eyo nja kugenda nabe tukola tutyo okusindika message egamba abantu nti amaaso gajja balwalako mugakebere tukendeze omuwendo gw'abazibe mu ggwanga lino n'abazibe abaliwo bafune services bw'otebereza ku covid ono bo bagenda beekwata ne terulo program eri separate nti yaabwe yadde okugema tibakuganye nti bamuzibe bolo kwa bali vulnerable oba baliko obulemu bajje tubageme mu ngeri ey'enjawulo nakyo tekisobose kitegeeza waliwo eddoboozi eri lakinga kitibwoko bwe naawulira nkwekuze kwenja okusitukana waliwo kesaakubuuziza nti abasawo bano bakubuulira kyava ku kyomusuwaguli okubanga abasawo baŋŋamba mu kusooka so naleeta preliminary report nga waliwo bagiyita strange substance nembagamba kibeere mu ripooti ennene era ndi worried nali njagala nakusaba legal assistance tebagaana okumpa ripooti mbasabye ripooti nabagamba njagala nagisasulira mugimpe wenviridde mwasule nga tebannampa ripooti kubanga bo baali banga nti okyajjanjabwa konze mumpe eri preliminary simanyi lwaki tebagimpa naye kenaddayo eri ensi y'amateeka nnyo ngenda kweyambisa amateeka ripooti eyo bagimpe ndabe eyogera biki tebakimbuuliranga bambuulira strange substance ne baŋŋamba nerve degeneration ne baŋŋamba bambuulira ebifaanana bwe bityo naye bwe mbasaba nti mumpe full report nga baŋŋamba nti oyagala kweyongerayo mu bujjanjabe konze nti ye nga banga nti oyagala kweyongerayo genda oli agenda okujjanjaba agitusabe konze ne bwonobeera mu nsi ne bwonobeera mu United States ne bwonobeera wa oyo bwagitusaba tujja gikuwa kati ne ŋŋamba property y'oli agenda okunjjanjaba obanze nkyalina ekibuuzo naye nakyo nja kivuunuka mpise mu bintu bingi n'ekyo nja kiyitamu okyalinamu kiri nti buyinza okuba bwali butwa njagala nnyo basooke bakiŋŋambe ndyoke nnoonye yakikola ate naye munoonya mumanya siina maanyi galwana n'abantu Katonda ye kubanga buli muntu yali kyagadde kubanga baŋŋamba nti bw'aba glukoma eriiso ligenda mpola nga totegedde n'obulumi tebujja naye eriiso all of a sudden nenzikira ndi wano njogera nawe nenzikira nga tadoba efuyiddwa empewo sikya bulijjo nolwekyo saagala kugamba muntu yenna era n'ennaku ezo ab'amawulire bajja bo balina sitore zaabwe n'ebika baabiteekako bagamba mbu waliwo obwava Isirayiri n'obwerasya mbu baabumikisinga ne babutwalira lutu bo balina scenarios zaabwe nakola political intelligence ye n'engeri gye babumpamu bo baginyumya naye nze wayitira ku simu bagamba ku TV bagamba ku luggi engeri gye nakeera ne neggulira ate bo boogera bye baagala ate bo nababuuza nti naye munyambe mumpe ripooti yammwe gye mulina abamawulire babuuka badde eno badde eri badde tebali wiringi nemwe kati mundeke
nze nja kunoonya yange bwe ndikizuula nti kyali kiwe buwi nakyo ndikimanya bwe ndiba nsobodde okuteebereza kwange ndi kusala amagezi ne nkubuulira President Yoweri Kaguta Museveni kuba he's in charge of the welfare of all of us gwe ndikibuulira sigenda kuwolera gwanga sigenda kola kinaye nakyo kiba kirungi nenkimanya bwe kitaliba ekyo okuwanuuza kuno n'ebyogera byonna era ngenda bimanya omutima gwange n'abaana bange ne mukyala wange ne famire yange guke kyekyo kakindagala naye buli ekidamu nekifuluma ku mawulire kikosa abantu bangi naye nga kifuluma ennaku ezo olupapula olwakikuba omutwe omunene nga lwo lugamba obutwa bwava Isirayiri ne bamisingano bwava bo balina ebyabwe nze tebampanga mukisa kubimbuulira naye nga tomanya oli ayinza okugamba nti tewali permanent enemy tewali permanent friend mu kigambo ky'ebyobufuzi era tulaba right honorable Amama Mbabazi president wabeera ku mikolo egy'enjawulo abeerawo era oli agamba baddiŋŋana gwe wali ozzeeyo okwogeraganyamu naye oba okumulabako oba famire yennyini ogisinkana soogerangako nabo ekisooka siri enemy waabwe soogerangako nabo guno gwali mulimu gwa ggwanga bw'obeera nga okola omulimu gw'eggwanga mulimu bimusisinkana nabo ne bimukalashinga olw'omulimu siri mulabe wa mwami Mbabazi amama ekirala bano kye boogera kyesikkiriza nti nze nabba ebyama bya mwami Mbabazi n'emitwalo byama ki mwami Mbabazi byalina nga mwami Museveni abyagala nga LUUTU yabisobola ekyo tikiriyo kakati nze ekimu ku binsobera nti bwe nalwalira era nakyo kankyogere kyabuntu ne mukyala Jacqueline Amama Mbabazi bwe yalwalira bwe nali njagala $5,000,000 ye yali ayagala 7 baalumuwa n'agenda n'ajjanjabwa nze 5 saagafuna awo okukosebwa mu mutima we kujjira kwa buntu ne mmanya nti ye mukyala Amama Mbabazi roro ye yali nnene bwe nali nga ndi ku kitanda gwe wennyini ne bakugamba nga nze simanyi na biri ku nsi mu Desemba n'obatuukirira abamu kwabo mu biseera ebyo mwannyinaze era gwe siinaako buzibu Evelyn Lagu najjanjabwa naweebwa ssente bamugamba gwe tukutwala India nga yeeragwaga nti nze muntwala e Germany ne bakubaga ng'enkaayana eri ku ekyo naye nga buli kimu kikoleddwa nze ne gye nagenda saalaba wa NRM ajja ekyo kikosa omutima ebifaanana bwe bityo mwebiri era sayi mwetuuka negamba naye ku lulu yaffe gye tuzanye ne contribution wawe nasobya awatamanyiddwa lwaki amaaso gambuuka ne gagenda eri maama wo bw'aba yagabula ku mukolo ate n'otuula mu maaso n'olaba nga abuuka wa abaana bonna abali eri bonna abawemiro nga ate otunula mu ntamu eggwamu oyinza n'okwekandagana ositukawo so embeera eyo ejja oba omuntu bujja naye byonna tumala ne tubireka obubaka bwolekera abo bonna abakubeereddewo mu mbeera eno gy'oyitamu njagala okubagamba nti nze nga LUUTU sirina maanyi na busobozi kubanga bwana Kisubya amaaso gano ndowooza ogalengera embeera ya geetiiso teriyagala gatunulako njagala okubeebaza wadde ng'obusobozi bw'okubeebaza sibulina nentuukiriza ekyo mmwe kye mukoze naye Katonda ali waggulu njagala abayambe buli kinoomu abaddize olw'amaanyi ge muntadde n'abalala balinga nze abali mu bulumi eyo gye tutabalaba nabo babeere kubanga nze nakugambye nti waliwo omuzibe nze gwendabirira ate wa myaka nga 20 kati ye yaziba wa myaka 10 nenga nti Katonda yalina bakontakiti ki era kenfuna ate mukunyulira naye ne muweereza so mbasaba mmwe mwenna abali mu kino nakozesa amaanyi gange Mukama Yesu Kristo yabuuza bamubuuza nti kiki bano bali bwe bati bazza musango kinaga nti si musango gwabwe yadde ogw'abakadde baabwe naye Katonda aleeta bino mmwe abasigadde mubirabireko so mubeeko be muyambe eyo not necessarily me nze abanyambye nsaba Mukama Katonda ababeere abanguyize ate abaddizeewo